Amanya Ziwana Sarashid, manager David Mutalo, tuli ba managers alabanyi. Kati eriyo busimu nango bwankubirwanga awulidde sente za mwezazze anyine ngamba kambuza abakulu bannakiri kitya munnange tetufunanga yadde 10 enga kyoba omanya nti mu nsi muno senga mbadde nsobola okukusiigira ekifaananyi kya artist manager yinza otwala olunaku lulamba nga nkikusiigira bwe kyoba omanya kye bayita pressure yonna ebeera mu kampani eyo kye bayita artist manager yalina okubeera compressor oba shock absorber waba wayagala okuvuma avuma gwe waba wayagala okukwata amatayo akwata gwe waba alina ekiruyi kyonna kyawula kyayagala okwemalako ku gwe kubanga olina okuprotectinga brand yo at all costs byebimu ku birayiro byetukuba kati twewunya nti bali bwe baba baagala okubaako bwe batuyamba ate lwaki ffe tuvangamu ffe tusomesa tulabirira tujjanjaba buli kimu abala kye bakola naffe tukikola tuwaayo obudde bwaffe bwonna okumakinga sure naffe guno gwe mulimu mwe tuba tusasula bwe baba balina be bayambyeko tetubagaana naye naffe engeri gye tuvaamu omusolo naffe tuyambibwe kubanga tuli bantu ate abangi wano waliwo nabatono nkujjukiza nti pressure yonna artist atukasaameka nze waliwo abantu abamu bandabako kushoya cricket off paka nakati sidanga muloba ndasala kilo nga 15 kubanga pressure tuyitirirako nenga tewali kyakola toyina ng'olina giraga ate you have to produce to your highest level kati tubadde tusaba bijja nova mu kusaba kubanga bwe mba mmanyi nti waliwo nange kyenina okufuna okuva eri abakulu ate nemba nga ntandise kyegayirira nga ate tuwulira mulina bemuwa bijja vaako ko mu kusaba ndowooza oba waliwo olulimi olulala lwe bawulira babajja tuyambako abalumani balutuyigirize ffe tukozese olwo naffe kubanga banna ekitali ekyo eno tuli bubi nze for the last 25 years bayondabyeko watera okundaba mawulire nga nina kyenemulugunya naye nga kyembadde nkola era kyenkola kyakubiri situli wano kutuusa mulanga nti olizi yafuna naffe batuwe okusooka twazze nga tugamba nti ebivulu tebikyala bikolwa emisolo emingi sookera ddala nze ng'omunyinza okugamba tisere bwe ziba za mulwa musolo size tulwanirira nti abayimbi bonna si bonna nti baafuna mu federation so omuyimbi wange bamuggyako bantu be yali akulembera ne batwala mu federation kati ate ye nabanga mulaba ennyo nga takkirizibwa na kubeerayo yes kikofi ati yafuna yadde kino kimu federation ya Kenzo naye be yali awangala nabo bo musuza yabamuggyako n'abakola ki n'abatwala okay sijja kukiisa abali sente ze mwawulirako nti zajja mwaziwulira mu federation oba mwaziwulira nti ziina we zaava ruma ze mwawulira so mubanja muyi mugamba federation mwawulira naffe mu kuwulira kwegamba nti bannange tubadde tubanja ku kye tulina okukola tutuma muntu yenna betutumye be bakulembeze baffe okulaba olukiiko luno tetwagala kuwulira za mulala ze yafuna tetwazze wano kumanya gundi yafuna bwezi ne bwezi be bamanyi ogwo nagwo gwe gwali omukisa gwabwe twagala ogwaffe gwe twogerako gwokka nsaba gwe kikwata kave yagambe nti bannange nalabye manager nga bekalakasa oba nalabye manager nga bemulugunya Rwani Mutabazi manager omuyimbi wote twamwa milioni 5 nsaba just wabe wavaya akole ensobi omuyimbi wote bamu just mbadde mukugamba Buganda nsaba wabe wavaya gavumenti bannange bebe kulu twamwe 5 ate kati Rwani okisigira ate siri wano kulwange nzeka ndi wano kulaba bayimbi abayina bayimbi abatafuna yadde omutwalo nenga bayimbi eggwanga libamanyi onfuna kyengamba benkiikiridde ng'omukulembeze selector reason gemanya era nga nze amanaginga acidic vocals bannange nze alina ekibuuzo ew'omukulu jeno kuba tulaba nti alwanirira bannabitone apamu tagimanyi wanze nali ndowooza nti abakulu batuyiseemu baroni baroja nti kuba jukira be bakulembeze ate tukimanyi bulungi nti abakulembeze ebiseera ebisinga bezibika akaki akantu akabakazize so nendowooza nti abakulu batuyitamu naye ate bwe tuzze tutula enfunda ez'enjawulo batulaze nti bannaye teri yadde ekyavaayo awembuuliza sente oba akasente kaffe akajja akalina okutubeeramu ko ani eyakalya